akatambi Chosen Becky munnange ke yakoze kamuleetedde obuzibu. Full figure uno avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. Tamutabukidde ye yekka naye munnange abatutte kakota. Baba Chosen Becky bonna munnange babasabudde. Batandikidde ku Dictator Amil oyo ne bamuwa ebibye, ate ne Professor Sekajja naye ne bamuwa ebibye, ate nga ne Chosen Becky naye munnange bavuddeyo ne babeera ng'ate munnange bamutabukira. Full figure kyabakoze kibadde kikambwe. Full figure avuddeyo munnange n'agilonga business ya munene aloka agamba nti no munnange emmere ya Dictator Amiru abiyise na bimere mbutewooma. Chosen Becky ekyakatambi ke yakoze munnange nannyonnyola nga we yalina olubuto olw'abalongo omu n'avaamu, nakyo nno kimuleetedde okuba nti nate bamusabula era bamuvunaana n'okuba nti no munnange yatuuma Professor Sekajja mbwe ekitiibwa ekya Professor mbu nga tabangako Professor. Lwaki tetukuwa full figure n'abeera ng'ensonga zino azoogera? Naye katusooke tukuwa akatambi akasinza okuleeta obuzibu nga Chosen Becky munnange annyonnyola ensonga ze. Kati nze nafuna obuzibu badde sibwogera n'omwami wange yaŋŋaana obwogera mu kwanjula namenyeka nnyo otya namenyeka nnyo Gomez nnyo Gomez zammenya naye nga ye yali beauty yazo because zaali za bbeeyi so na bleedinga mu kwanjula nnyo okumala wiiki ngeeza. Bazi wali lubuto? Nali lubuto. Omwana wange ono nalina babiri. Ebyaddala? Nalinamu abaana babiri. Obadde ogenda kuba naalo? Professor Wambisa. Sokoleke. Professor badde azze na mikiza. Bambi yali azze na mikisa kyekituufu. Nalina abaana babiri mu lubuto. Naye pressure eyo zinakola kyeno bizito watambula deno deri kuzunga. I lost my one baby. Katonda yansaasira nti tebali ba identical twins. Buli omu yali mu kisawo kye. Kati ono bwe era nze nali manyi olubuto luvuddemu after kwanjula era nga ngamba luvuddemu kati kamalirize lumu ngende. Bwe natuuka mu sikaani badokita bankibira ne bagamba you had two babies. Omu avuddemu naye abadde mu kisawo kike but thank God ono omulala mwali mu kisawo kye ali okay abadde waggulu n'asurvivinga. Yakati byebyo ebizibu ebimu oluusi ebijjira mu mikolo abantu baba n'embuto. Akitegeeza bwe toyinza kuwa oba like kusemba muntu kukola mukolo nga badde ali lubuto? No, it's okay kubanga era abamuzisigalamu. Nenda bona omukazi ow'amanyindo ng'agamba mbunze nalina abaana babiri mu lubuto era nze omwami wange omukazi okuwasa ng'olina enzaalo nnya mukazi gwe tuuza obwenzi wansi tuuza akakasolo akatono wansi tuuza ogusolo mukazi gwe otamma n'abakwagala bakwagala bannaakola ntya abakwagala bakwagalira mu buzibu obuyitirivu wakeera ku makya n'oleeta akasajja akakubika ebifaananyi akayina amaala akasamaavu n'okatuuma Profesa notta ekigambo Profesa kyonna n'okitemerako ettaka n'okaguza abantu nti ka Profesa akatayina wadde certificate ya kalimwezi oba yabakatiisimu akatunula ekiswalo akamaalo mwagala obulenzi bwe mukomandi nga nzina emirundi 8 nzina emirundi 2 nze ne bakaako nnyo sinnamatira akantu kali kutukutukira mu magulu agamagulu gamwe amakulu lekerawo okwogera nonsense gwe abantu bagenda bakujja mu trust tomanyi bantu bakutamwa bameka wakwata kale anogitemera ettaka olw'obwenzi njagala obaleebale bali bakwagala n'abantu abakwagala kati muti amazima njagala obaleebale abakuvaako abakwagala kati ne boyina kati wayenda n'otukokola omukolo ng'oli lubuto nakatolinga ayina enkongolo gyotazaala era ekyakupa kusokola omukolo lwa bwenzi bwo ng'oli lubuto omulenzi ebyogeranga lwakuba n'ekirenzi wakiwona nakyo kimawobe ekirenzi ekifumba ebimere ebitawooma ekyakyeta mu ntalo za nsambya kiki wakatandika ka bizinesi oli masikini werese mu ntalo ezitakugattako kati waliyo omuntu awagira mene basobola okujja okuleba ebimere by'ebitawooma
Nali ebimere wano n'ensindika abantu banku nsaswa sente z'abantu kumbi buli lunaku. Buli ale ebimere ayomba tebiwooma tebibeeramu munyunza byanema n'okula ne biparkingira embwa. Oli mu kwayiiya wetadde mu ntale zitakukwatako. Owaniikirira ebimu olega ebisundo wenna byojjudde ebisundo bikulu bikumezeko tosana kwejjako bisundo. Ogenze mu ntale zitakugasa. Naawe wali wegase kulwanyisa mirembe. Oba olumu abantu mubeerangayo ne musirika. Si bwe bakuyise nti jangu ogende. Nalaba Lwomusana pastor Lwomusana mwali mumukozesa teeke yammwe okumulwanya entalo zammwe. Naye okuba yali jjuwa naye abala. Bwe yayimuka bagamba tebakyawa mugagga. Tokyawanga omugagga okujjako ng'olina ekikyamu ku bwongo. Ne muswala. Mwena ne mutandika okwefuuyira. Ne mwetunulyanga mwenyampidde emikka egiwunya. Ekyakweta mu ntalo zammwe. Omuntu uje takuyita. Lwatabuse ne mukazi olwo akuyita uje. Ng'olina ekyokufiirwa otunda bimere. Nakugamba abantu babonoonya Chief Godwin. Onoonye n'omukazi ono owawa. Ono wokuntebera odi. Ebintu bye nakugamba obimanyi lwaki nabikugamba. Basooke bakuyambe ku mmere. Mulimba. Ne muginika amanyinda amanene laba bakuwa makeup n'osigala ng'oli mubi. Bakuzuumize wenna ebiyindo bituyanye. Olimba okufa obufi oli ku social media olimba. Kakati engoye ezo zizitowa. Buli muntu akimanyi nti ezo engoye zizitowa. Wali oyambala zaaki. Bwe ziba zizitowa wali oyanjulira ki? Wali oyanjulira ki nga tonazaala? Wali wayenda ddegula nga wayendeguza dda wayendeguza nga twakimanya. Wetaddeko mbwensawo emu neesooka nayina abalongo. Ekitiibwa kya Profesa Wakitta omusajja ali wali akwata akazendalo mu bugaali bw'abaana. Yenna naaswala tanyuma. Bannange ebintanyuma kulaba n'abamugulako mbewuunya. Naawe ogenza otubizigizza muli akabuto. Mukola bisurprise ebitanyuma. N'abantu abakaga tebalabanga bubibo kati obubiba bulaba. Mufaaki n'ensi. Likes tebazinoonya bwe batyo. Omuntu osobola okuba ku mazima ng'ofuna likes zotamanyi muwendo. Ate tebazirya. N'emikulu gye muli mu kutunda sijja mmwe. Subscribe nga likinga leka obaka bwawo mu comment section. Atwagala ate tubeere nga tukutwalako ewa Mama Fina. Mama Fina bavuddeyo ne babeera nga bayabya ebyama bye nti ono munnanga asusse okuba nti nayonoona amaka g'abalala. Omukyala gwe bayita Yudaya Namyalo akwata amawulire ku Bukedde TV omumanyi. Ani? Yudaya. Banne muwolereza abantu lwakwaffe tuba tutya abantu tukubo tukolako obulabe. Mama Fina yayonoona amaka g'oyo omuwala yali amusse n'omutta. Muga Katonda muwala mukwano gwange. Mumanyi in and out. N'aloga omuwala n'amumalako emirembe. Oyo muvubuka yali owe Sweden oyo gwe balaga mu lupapula lw'amawulire gwe balaga ekigatto. Ng'amwambazza empeta ojjukira. Kakati gwe senga kikyoli. Waliwo Mama Fina omuvubuka gwe balaga mu lupapula lwa Bukedde bagamba ono omukote twamusiimye nga yambadde ekigatto ekigudde olubete. Ali muvubuka yali musajja. Omukowe Bulaya. Zaina. Yali muvubuka. Omukazi n'amwawula ne famire ne bawuka n'amaka gaabwe ne goononeka paka na. Yes. Nange. Aha. Amaka ge ne goononeka. From that time kaka n'amulemerako senga n'amuleka. Gatya. Yalina mukazi we mukozingekaawo ka nkubuuza ebbiini. Ebiseera ebyo Mama Fina yalina omwami nedda. Right? Kulese n'oyogera. Ebyo ebiseera Mama Fina yali talina muki musajja. Yenze abuuza oyo musajja we Sweden. Yali takimanyi mbulino alina omukazi. Omugongo oteeka tujja kugulinnya ku mukono. Yali takimanyi mbulino alina omukazi. And besides that, omusajja yali musiramu. Naye nze ekinnuma ku bakazi bano babreaking amaka g'abaana ate ne balemmezaamu ne baloga abaana b'abandi. Bwe batwala abasajja ate abaana lwaki nabo tebayinza okuloga obeera n'omusajja nga tologa oli mulalu.
Banange abantu mwenna abandaba bolagajjanira omusajja wajja kubeera wa mulonda. Kati gamba mwagala mwagale ne tolemezaamu kusiranya munno senga ntegeera. Tolemezaamu kwagala kutta mwana wa muntu ng'ate n'omusajja omukutta amakogonoonye. Gamba omusajja abamututte muli amulumu amusuulewo. Ate agenda musula ate n'akusiranya eyo noono obulamu bwa munne naye amwagala bannange. Naye ate alina owuwe. naye ekyo ekigadde amaazi abakazi tebantamye olwokuba balina amaanyi ne balemezaamu ne bonoona obulamu bwa muloga. senga kankubuulira amazima mujja wa maama wange nze kansooke kansooke mama fina mujja wa maama wange mama fina mujja wa maama wange mama fina yasooka ozaalayo abaana maama wange n'azaalayo abaana abalala musajja oyo omusogo w'ejjiini Mama wo yabba omusajja wa mama fina sirika mama wo kibba basajja ogambye mama fina ye yasooka okuzaalayo yalinayo abaana abakulu bwe yamuzaala mama wo Mu mawulire amalala Fred Lumbuye munnange ayina bwino gwaleese tetugenda kubeera nga tulwawo katukuwa akatambi kano. Kati ebintu bingi bakoze ekintu kino nga balina ekintu kye bakweka mujja kimanya mugende ku mukutu gwa Biwini Byanyima ogwa Twitter ana post gye yakoze post gye lindako banaji savings nyizo kuba saji savings ana post gye yakoze kati mwabasoma gundi abasoma psychology yino njifunye njagala wetegereze ekintu kino kati kikuwa ekifaananyi lwaki bino byonna weebiri Wini Byanyima kino ekintu yakitegedde jjo eno reported speech eyo reported speech mugimanyi bano bali mukulangula kuba temusobola bitegeera ebeera reported speech oba prevented statement kati bano bagezaako nnyo okweka ekintu kino mumaze osoma ekintu ekyo mukisome bulungi nnyo mumaze okisoma njala mumanyi okisoma nze mbate mumaze okisoma mungambe nemukisome tugere ku kintu ekirala wawanga oli yafa lukumulala 94 ono ate postings Byanyima n'agamba liipu ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza obutakira bulungi kankibaddize wala muyinza okukwata mukire bulungi ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza okuba mukire bulungi nnyo okitegeera ekibayita okusomera ki kibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa kati awo tuvuddewo owulya bulungi nnyo bwe tumala okuvaawo tugende ku nsonga endala mala okugyamu wano n'amateeka byabagambye tugende ku nsonga endala ensonga endala yeeruwa MC Kapale yavaayo e Bulaaya ekyeyo kyo kyagaana munnange era kati akola interview ku interview. Kaakati munnange yavaayo n'alyoka alaga nti no Bulaaya nedda kwegamba ayogerera bubi ekyeyo. Kaakati no senga Acid avuddeyo n'amutabukira amugambye kyalema ggwe naye abalala bakifunyemu. Katooke tukuwa akatambi kano nga MC Kapale munnange ayogera ku mbeera ez'e Bulaaya ate era tubeere nga tukuwa senga Acid. Owaye tukwaniriza kulikayo mwami navuddeyo mwana wange mu Geyeena Geyeena America Geyeena is a shit country
kyakutwalayo mugenda magenda kuyiga kumanya na kutegeera nga bonaga nti omuntu bamusibye luzira aba teyetuteyo yekka katonda ali mugwe bwakuvaamu asobola okusindika eruzira oba okusiranyiza ku nsi eno oba okusindika naye abagwagwawo bambwa nnyo ng'olabika nga akomyewo n'omutima omukambwe ntegeza kandi era situne byenayogera bino tebajja bitegeera kuba bino byabagezi omunaku bano abantu abanaku tebasaba bitegeera bano abayayayana n'okulya n'okunywa ensi balowooza balina giteekako maanyi ensi yasi yakuteekako maanyi era ensi bw'ogisaako amaanyi naye ekusaako amaanyi n'ensi eringa mpingo bwe bazikusiba kkiriza olwana nazo zikusala okategeera naye nezikusala so kakati nze nakkiriza nti ensi sirina kulwana nayo nagijjako amaanyi nagenda mu Amerika kufuna kumanya na kutegeera saagenda kubonaabonerayo nga bannange abali eyo omuntu yali eno ng'okola ku TV Makona bakujubisiza ate abali eri bamaze osirana ne bajubisa mmwe Makona vaayo eyo bakuwa mmeka jangu eno tukole olumala otuuka eri ng'aseka kazze nako kajja kiraba so kati ebulayo bwena kwezuulirayo so sogenda kukola ekikujje wano nga kikusiranyiza naye kisobola kikusiranyizaayo ekisirani kitambula naawe oli abeera kalondoozi okuva ku taata wa taatawo ne jjajjaawo byonna ebibi balina bidda kuggwa omwana kati emyaka buweza 38 ebyo ebiseera bitandika okukutimba ne bikuleega olina okusiga okunaaba ku ddagala katonda lyatutondera eddagala lyerikozaako ebibi ebyo wafuuka musamize okkiriza kati mbyabwangu anti obuwangwa kitegeeza culture obusamize kitegeeza okusemiza emibi bakuba abazungu batukyusiza olulimi ne batuwa oluzungu wano mu Africa osanga omuntu ayogedde oluzungu olufu ne bamusekerera abantu kwano kugamba ebintu tubikola upside down ye Africa kyoba kati basinga omadha bangi okubonaabona kungi obwavu bungi nti bikoza abantu twava ku buwangwa n'ennono culture munyankole mukiga mutolo mulugwala mugisu muteeso ffenna tulina culture kati simanyi kyatuukawo buli omu atambulanga bw'ayagala abantu beefumbiza abantu beeroga abantu beewalana kati nze ngezaako okulaga nti nze siri mulogo there is a difference between witchcraft and culture Abannayuganda bagamba bali turepresentinga bubi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti nno omukadde yakuwasa ani yantumayo mba representing teri bannayuganda baganda bange bantu twogera olulimi lwemu baganda bange mbagala nnyo naye teri ali mu bulamu bwange teri yantuma eno ensi sitajjane buli muntu alina omugugu gwe nagenda kwetika mugugu gwange kati nagutuusa kati ne bampaamu kyenakima omugugu nagwetika nembonaabona nenkola byonna kati kyantwalayo nakifuna mukama nantikkira engule y'emirembe ate era essanyu kyokka omukadde yakuwasa ate yamala n'akugoba ki ekyatuuka teri mukadde agoba muvubuka nga nze eri kati olaba muvubuka nava wano nga bandaba ng'omukadde eri mu Amerika mba muto nnyo kusinza ku bakadde beeri abasajja beeri bakulu abakazi beeri bakadde kati gwe omuto beekuba make-up bazina beegendereza make-up tayiika zitegeera so bakadde kati eri mba muto nnyo nze ki ekyakugobya omukadde si yeyangoba nze namugoba naye kati nga omanyi era abanaku baagala nnyo ebisesa kale yeyangoba kati katwogere kyo yeyangoba basanyuke kuba ne bwe nagamba si yeyangoba era bagenda sigala bakulisizayizinga gwe mulimu gw'Abafirika kituufu bakudipotinze bakomyewo mu mbeera ekkakaali bandipotinze ekyo kibasanyusiza ye abandipotinze bankomezaawo waka bandipotinze ndi waka kati bali abatali dipotiri bali ennaku ebaluma bakitegeera nabo kati babo beegomba badipotinga ate ekirungi bandipotinze namu emitwalo gyange 5 nabeeranga nazo mukasawo ne passport yange nzunga nazo omukadde yali anfiirako nnyo 2 8 10 nganga omuntu mpumulamu aguze ekinene nga maliriza kapale wava wano ng'oyombyeyombye n'abantu ab'enjawulo ba comedians ba Alex Muganji baani bonna nga bonna oba oyombye nabo ogenda beetondera olumukolagane kati omuntu yakagwe netondera kati sina muntu katonda abasigadde byonna byali ezo zali mistakes omukazi bw'abeera mufumbo obusooka ekibonoonya akiyiga bw'afuna obufumbo bw'okubiri amanya nti kati n'okwegendereza obufumbo buno obwanga tebuggwawo kati ebyo byonna zaali mistakes ezakolebwa nze mu butamanya kati katonda yanzirira ekisanampa okumanya n'okutegeera kati manyi how to control to deal with people so okumanyako katonda kwe yakuwadde temulimu kwetondera bantu ate nga metondera nabakola ki kumbeera benyini balina okuneetondera bakopa komedi wange ne bamubba ne baddira copyright zange bakwata jokes baziteeka ku YouTube zaabwe ne batansasula copyright mbabanja benyini bankozesa kapale n'abantu abalemeddwa Bulaaya mulekeraawo okwogerera Bulaaya tulina abannayuganda babeera e Bulaaya nga they've done amazing things naye mwe muliko ekizibu mujja leeti mujja n'ebisiraani mujja na buli kimu mujja n'amalala yezaabuuza kapale omulundi ogwasooka bw'obeera wajja n'olaba nti Bulaaya
teriimu mulamwa ate wali ozze kukola ki kuba singa wali ozze kukyala wandikyadde wiiki emu bbiri noddayo wali ozze kukola ki mugira okuvumaganya abantu n'olw'ensonga eyo wamama wenna mwenna abandabo bulaaya eriko egirimiti akyali omuto gyange obukulu bulaaya ogenda kufanga okukolima nga bwolaba kapale nebalieku bwetweyongerayo bannayuganda batabuse eri etteeka eppya munnange eryagala okuba nti nno bamenya amayumba g'abantu kaakati nno bannayuganda beewera akatambi kaakano Junior tuwe ku pameti gye wafuna ng'oyingira ennyumba yo nga waliwo ayinza ogimbuuza era ngambirawo olinga amazzi kaakati nga you are one of the brand kid ennyumba yo wagiggulawo omugenyi omukulu yali Jeno Muwoozi nze teri ayinza kumbuuza bya pameti tulida kwanyinza omuyiira enkali yampola ku sementi nga ndizimba era mbalayirira mwenna abasaba pameti ngenda okuteeka omuzimu kaveera ojjanga weetegese era kubayiira nkali kwakati ojja otya ano mumaka buli kiisi kwata enkali giteeke mu kabaketi kwata emizi giteeke mu kabaketi batayiminge gibikkeko gitokote bulungi nnyo nsooka ne mubuuza nze ajja okumbuuza pameti nsooka ne mubuuza lino ettaka gwe waligula how do you give instruction on my land my dear mukwate ku bintu ebirala ne kye bayita property mujja kajjuutuka mujja tuwulira ngamba omanyirani mbonkola milioni 10 nga teze nina ku account zisinga ezo zompola bubbi bwanna bakyo muli basiru mwana kyogamba buno nzagala kunkosa buno obutego mbaka kati tukugompeyinga nganigwe nkubogolero dduke n'okudduka gwe tusobola okukwata microphone gwe nekusanga ku stage notadduka gwe kenzo okakasa gwe nyinza okubogolera n'otaziba matu gwe nga kute microphone gwe bwite ettambudde obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weera